Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo wano omwami yambuuzizza nti omusajja omwenzi yafaanana atya. Omwami yaŋŋambye si musiraamu naye alina bakyala be basatu, yabatongoza bulungi. Buli mukyala alina amaka ge, alina we yamuteeka, naye ekimunyiiza mukyala we, mukyala mukulu kumuyita mwenzi. N'olwekyo n'ambuuza nti omusajja omwenzi yafaanana atya. Kye njagala kusooka obbabuulira naddala mu abakyala abatera okuyita abaami bammwe nti musajja gwe oli mwenzi, obuzibu obuliwo temumanyi musajja mwenzi bw'afaanana, oba temumanyi mize musajja mwenzi gy'akola. Naye omusajja waba awasizza bakazi be bana, omusajja oyo taba mwenzi. Singa abawasa oba singa abafunira w'abateeka nga balinako obunaazibwa bulungi nnyo, awasizza mukyala we asooka n'awasa owookubiri, owookusatu, owaakuna, waakutaano, omusajja oyo taba mwenzi. Aba awasizza bakyala be abeera abasobola, obuvunaanyizibwa abeera ajja bwetikka. Era abakyala abo singa bafuula bakyala be ne bazaala abaana, omusajja oyo taba mwenzi. Era ebiseera ebisinga omusajja oyo asobola okubawa ebisanja, asobola okugamba nti olwaleero nja kusula wa mukyala nnamba emu, nsule wa nnamba bbiri enkya, oluddako nsule wa nnamba 3, n'oluddako nsule wa nnamba 4, n'olusembayo nsule wa nnamba 5. Omusajja bw'atyo taba mwenzi. Omusajja omwenzi bino byakola. Omusajja omwenzi taba na budde bukwana mukazi n'afuna w'amuteeka. Omusajja omwenzi ye aba ayagala kiggweeraawo, akukwana olwaleero enkya n'ayagala okwebakako. Taba na budde obwo bw'alaavu, abeera akwagalako ekintu kimu, kwebakako. Oyo yabeera omusajja omwenzi. Omusajja omwenzi tataliza oba omukazi ofaanana otya oba ofaanana otya, yaba ayagala kwebakako. Kye kibeera ekizibu kye. Bw'oleeta ewaka omukozi aba ayagala mwebakako, bw'oleeta muganda wo oba ani aba ayagala beebakako. Asobola okwebaka ku mikwano gyo, asobola okwebaka ku baganda bo, asobola n'okwebaka ku baana bo gwe omukazi b'ozaala nga ye si yabazaala. Singa ojja ne muwalawo nga muwalawo mukulu, omwami wo aba mwenzi, asobola okwebaka ku mwana oyo. Oyo yabeera omusajja omwenzi. Yoyo gwe bagamba nti newasanga ekidomola nga bakyambazza sikaati, asobola okikwana amala kibikkulako n'akakasa nti kino kidomola si mukazi. N'olwekyo obwenzi bulwadde. Obulwadde obwo busobola okuva eno wansi nga mwana muto, ky'oba olaba nti waliyo n'eddagala ly'osobola okukola okutaasa omwana oyo obutaba na bulwadde obwo oba obwenzi oba tuguyita akasagazi. Ndi kuggwe omukazi gwatabukira omwami wo ng'olangira omwami wo obwenzi, naye ng'omwami wo alina bakazi be 2, 3, ng'abakazi abo yabapangisiriza, yabazimbira era ng'abalabirira bulungi. Omwami oyo taba mwenzi. Bw'oba oyagala okulaba omusajja omwenzi ojja kumufuna, ajja kukutamya obufumbo. Omusajja omwenzi bamukubira essimu nga mutudde mu ddiiro awo, essimu n'agikwata n'akola pulogulamu n'omukazi oyo gwayogedde naye, n'afuluma n'agenda mu ssenkane. Oyo gwe bayita omusajja omwenzi. Taba na laavu, teyeeguya. Oba ogenda ng'ogenda, ajja kufuna omukazi omulala gw'ajja kuteeka ewaka awo. Oyo gwe bayita omusajja omwenzi. Tawa mukyala we kitiibwa, amasimu agakwata owulira, ayogera n'abakazi ng'owulira, era n'akugamba n'okugamba nti oba okooye ewantu wano tambula ogende, nga talina kyakweguyaamu. Oyo gwe bayita omusajja omwenzi. Naye omwami we aba akulabirira bulungi ng'alina bakyala be abalala ebbali, oyo taba na buzibu, abeera alina obuvunaanyizibwa, abeera asobola obbalabirira mu abakyala b'alina. Tuleme kutunuulira ddiini nti obusiraamu bulagira bakazi bana. Nedda, siri ku ekyo. Ojja kusanga omusajja nga si musiraamu naye ng'alina bakazi be 4, 5, nga buli mukyala alina we yamuteeka era ng'abalabirira bulungi, ng'abawa ekitiibwa kyabwe nti ono mukyala wange nnamba 1, ono mukyala wange nnamba 2. N'olwekyo omwami bw'atyo taba mwenzi. Abasajja abenzi gye bali era si baakusaaga. Ng'omukazi gwamwesonyiwa n'otambula n'ogenda, n'awasa n'owookubiri naye n'atambula n'agenda, n'owookusatu n'owookuna, naye nga bonna ekibatamiza ekibanobya musajja kubeera nga mwenzi. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbannyonnyola, naawe wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 847 34.
0 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.